Abalangira n'abambejja basebo ne basebo bazzukulu b'Abassekabaka bannaffe abazaana b'Abakabaka mwenna bamaama bannamasula abazaalira Obuganda bannakazadde mwenna abooluganda n'ab'emikwano b'Abaganda bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya nammwe abataka abagundiivu Mubeera Kasujja Mutaka Ntambi Omusaka Musolooza n'abalala abataka naabo be basinga be b'enkizo mu Buganda abagundiivu naye abataka bano babeera bazzukulu b'abataka abakulu b'obusolya awo waliwo awo abantu we batamanyidde ntambuza ya bintu bino kubanga Muti Kasujju si mukulu wa Kasolya naye ate Kasujju alina emirimu mingi nnyo ku Bwakabaka bwa Buganda ate waliwo n'abataka kati besijja kumenya n'abalala wabula nvuddeyo okwongera okutangaaza nti ate ne Kasujju yekka si yamala ensonga zonna ezikwata ku ani anaabeera kabaka wa Buganda. Nvuddeyo okutegeeza Obuganda nti muleke kubuzaabuzibwa mayega niye nga njagala obbabikkulira ekyama. Ssaabasajja Kabaka bwe yali nga ali mu Namibia enteekateeka zaayinda ez'okuteekako kabaka omulala kabaka wa Ssajja. Waliwo abaategeera nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kuva Namibia n'adda mu Buganda nga mulamu ate ng'ategeera. Abantu bangi baakuba jjejjerebu abalala ne batandika okuzina Gunteese. Mwenna abatamanyi Gunteese amazina gano ga Gunteese nago nja gababuulirako nga nfunye obudde naye kanjabulejabulemu. Amazina Gunteese ge mazina agazinibwa agaabeeranga edda omugole yawasibwanga va ku bana abasookera mu kanisa naye ssebo oli yagendanga n'agenda ewa katugende nti bwa mwami Musoke ne bayogereza ekyama senga n'agamba n'abuulira mwannyina ne bajja baleeta omwami gwe bafunye atwala muwala waabwe. Bwe batyo omuwala asibwanga kadaali guluba ne bamutuusa mu kidaala wamma ggwe ne zivuga eŋŋoma. Ag'embaga nno nago mazina ga njawulo agazinibwa ku mbaga. Kaakati n'agazinibwa ku binyumu nago ga njawulo. Amazina ago ge muwulira nti azina Muwogola, azina Gunteese, azina Bakisimba, ezo gonna amazina azina Weetiiye, azina Museetule, gonna amazina gali mu Buganda. Kaakati nno kye njagala obbagamba nti omugole we bamugirawo mu kidaala bamutwale mu kisenge ab'ekyalo basigale bo nga bakyazina banaakeesa omwoyo guli wamu tuzina Gunteese. Ekitegeeza nti omugole tumwangudde tumuleese. Omugole bwe yavanga mu kidaala n'ayingizibwa mu kisenge ng'abazina amazina ago ge bazina ge bayita Gunteese ng'omutima gubateese nti omugole bamukoze ki bamufunye. Amazina ago gazinyibwa balamu bannyina b'oyo awasizza basinga be ab'ekika ky'oyo abafunye omuwala oba abafunye omugole. Kale Mayiga yatandika okuzina Gunteese, Wassajja naye bw'atyo, Nabalamba nga be bafuga Buganda ate nga n'enteekateeka ez'okuteekako Wassajja omulangira w'Ettoolo Kiijja n'Angoma nazo zaali zigenda mu maaso. Bwe batyo baasalawo okutandika ebibooziboozi. Kabaka wa Buganda dikiteeta yalonda alinga temugamba nti mwayita Idi Amin dikiteeta ate nno yeeyawulirizangako oba n'alowooza nako naye bano temulimu nakalowooza. Bagamba nti kabaka kati agenda kukyusa ebika. Kabaka wa Buganda alina obuyinza obukyusa obuzaale bw'omuntu n'amufuula owa Kasolya. Kati Abannalwanda bangi bayingizibwa mu kika ky'ennyonyi ennyange. Abasinga bonna Pawulo Muwanga ye yabatwalayo. Pawulo Muwanga yali wa nnyonyi
nyange n'atwala abaziba abaki bonna n'abayingizaayo. Kakati ekinaavaamu nga be bafuga ekika ky'ennyonyi bangi yabayingizaayo. Mikwano gye yabatwalanga, abamu ng'abasomesa n'abasomesa Oluganda okuluyiga. Kakati abo mwe bogenda okunoonya abakulu b'ekika, Abaganda bakuumye batya Obuganda okutuusa leero? Mulimu ebika bingi nnyo ebyayingiza abantu abatali Baganda. Naye era essiga eryo eri abo abayingidde nga si Baganda babaawula, tebatuukirira ssiga livaamu mukulu wa Kasolya. Tebayingirira lunyiriri luva mu bukulembeze bwa kika ekyo. N'olwekyo Kabaka tayinza kuva eri n'ayingira mu bumanyi na buzaale bw'abantu balala. Era Kabaka wa Buganda si yalonda abakulu b'ebika. Mwami Mayiga owulidde? Ebyo mwabikola nga mumanyi nti Kabaka Mutebi tajja kuwona. Ne muteekawo ebibooziboozi nti wassajja olulya Namulondo agoba abakulu b'ebika bye mutayagala. Kubanga twabategeera nti gwe obadde otta abakulu b'ebika. N'ow'ekika omukulu w'ekika ky'Engeye Mayiga gwe wamutta. Ow'ekika ky'Enseenene Mayiga gwe wamutta. Be bamu ku bagwenze mu butwa bwa Mayiga. Obutwa bwe bwategeerekeka, abataka ne batandika okwekengera, ne batandika obutalyalya, ne batandika obutajja mu ppate z'okulya. Mwasalawo okuba Lwomwa Masasi. Ne mugaa nti ababadde bakaayanira, simanyi kkooti ya Kisekwa, simanyi biki ono ogundi byabadde ayogera. Ekikulu kiri nti kkooti ya Kisekwa tesala misango. Kkooti y'abapakasi. Kkooti ya Kisekwa y'abapakasi. Tesala misango gy'abakulu ba bika. Abataka abagundiivu bamanyi ensonga zino. Kkooti ya Kisekwa tesala musango gwonna gwa mukulu wa Kasolya. Era abo ababadde bagamba biro za nkya afulumye, banenze mbasaba babuulira Abaganda. Biro bya nkya talina gy'alaga. Oyo babazannya katemba. Babazannya katemba kujjawo attention, diversion, kujja birowoozo ku kufulumya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Mutandika ate mudde mumale ebiseera mbimalire mu mbiro za nkya. Biro za nkya talina gy'alaga. Ng'omukulu w'eggwanga ategeezezza nti nno talina gy'alaga. Anaavaawo. Ani anaamugjawo? Mulowooza nti mbiro za nkya walagana ne Mayiga? Oyo katemba, babazannya katemba. Mayiga mbiro za nkya bantu be bamu. Era balina abakozesa muntu y'omu. N'olwekyo muleme kubuzaabuzibwa kujja mulamwa ku kugoba Katikkiro Charles Peter Mayiga, kudda ku kumala biseera. Bataddewo eyo saakasi ebabuzeebuze nga Mayiga bw'ayisaawo ebyo byagenda Bungereza. Abakyala b'e Bungereza saagala beerabiza. Bano bakyabuzaabuza Abaganda. Mayiga tewali nsonga. Abantu bakukyawa ne bakukoowa bwe bati. Abaganda ne bakuzira. N'otulemerako okujjako ng'olina ekigendererwa. Ebigendererwa bwe tonnabituukiriza nga bw'agamba nti gw'oyagala okusembayo ku bwa Katikkiro bwa Kabaka Mutebi, ave mu nsi nga gwe Katikkiro osobole okusigala mu bitabo by'obwafaayo. Ekyo tekijja kusoboka. Mayiga nalulina kikugamba. Akugambye nze ndagire tajooba. Tolina ttaaga ku bulamu bwa Kabaka Mutebi. Togirina. Togirina. Tolina ttaaga. Tomanyi ddi lwana expiringa. Tomanyi ddi lwaliva mu nsi. Togirina. Mwakuba gudiigudde ne muzina gunteese nga mmanyi tikuno kaagenze tadda. Yakomyewo wuuyo. Ne mutandika n'otuteekekateekeka ne mubutooka n'okulwandiika. Mayiga ateekawo Ssaabalangira we, oyo gwe mulaba Musanje Ngobe, yaleetebwa Sara Kagere. Teri mulangira mukulu wa Mutuba yakuba kalulu ku musajja oyo, ate abasinga baali tebamumanyi. Abamu baatubuuza n'otubuuza nti ono musajja gwe baleese
yaani omumanyi dagire mwe mwaberanga eyo mu Busiro ono omusajja mumumanyi nga ffenna tetumumanyi Musanje Engobe ng'ate kye nawulirako nti omutuba gwa Ngobe gwali gwazimeera. Kakati ebyo byonna nga tetujja bigendamu. Kye mbagamba kiikino. Mayiga aludde ng'aluka abantu ne bateekawo ono ne bateekawo oli. Abaleeta Wassajja ku Namulondo. Ne Wassajja bw'amala okulya obwakabaka nga bwe baali bategese. Kabaka afuna obuyinza obugoba abakulu b'ebika. Ekyo Mayiga tojja kusobola kikola mu Buganda. Gezaako e Rwanda naye mu Buganda wano tojja kusobola kikola. Ayagala kuleeta Wassajja atandike okuteekawo ebika ebirala kubanga abalangira Abanyarwanda nabo baagala bawe ekika ekitongole. Jjukira mu Uganda baabawa tribe, baafuuka tribe. Kaakati tribe eyo tesobola kwekolera bika byayo nga tribe y'Abanyarwanda. Yali badde yeegatta ne yeekolera ebika byayo nebeera ne ku ttaka lyayo. Nedda. Tribe y'Abanyarwanda etwala ttaka ly'Abaganda kati etandise kwagala kutondawo bika mu Buganda. Mayiga ateeka okuteekawo ekika ky'Abanyarwanda oba bika bina nina byabiyingize ku by'Abaganda. Kaakati eyo ye pulaani. Abaganda temulowooza nti ono omusajja asaaga. Ebyo byayogera biteeketeeke. Beetondeka kati byagala kuteekawo bika byabwe. Omusajja Wassajja maama we simanyi Munyarwanda oba bagamba Munyarwanda. Simanyi na bulungi maama wa Wassajja oba muto oba Munyankole oba Muyima simanyi. Sibemanyi mu njawulo agamba nga sigamanyiimu. Naye kye mmanyi nti Wassajja ayagalibwa nnyo abasuubira okudda mu buyinza era gwe baagala abeere nga ye Kabaka Emmengo. Kale bateekewo ebika bino bye baagala okuteekawo. Ate era abakolere buli kye baagala n'abataka ab'obusolya abagobe ng'ateekewo baayagala. Mwami Mayiga ekyo tekikola mu Buganda. Eyo kalalume mu Buganda. Ekyo tekikola era tekijja kukola. Mwami Mayiga ekyo kyesonyiwe. Okoze ebintu bingi ne Kabaka juzi yatugamba nti bakoze ebintu bingi. Mukoze ebintu bingi bye mukoze Ssaabasajja Kabaka ne bye mukoze ku Buganda. Ssaabasajja bwe yali e Namibia abasajja bano baatemaatema ettaka mu Busiro ne beegabira ettaka. Ne basalawo n'okutunda square miles 26 eza Ssekabaka Daudi Chwa ziri eyo mu Kyaggwe. Era nti baatugamba nti ettaka eryo baalitunda. Naye kiki kubanga baali bamanyi nti Kabaka tadda. Ani akulimbera okutunda ettaka lya Buganda? David Wassajja Kijjanangoma. Omusajja omutoolo omwana w'omukama w'ettoolo. Yatunda ettaka lya Buganda. Kakati ejjoogo lino nze Abaganda mbalabudde emirundi n'emirundi nti mutuggirewo omusajja ono Mayiga. Mumusibeeko olusekese nga bakatikkira abeeyisa bwe batyo. Mukozese amagezi mutuggirewo Mayiga. Ssaabasajja Muteesa Luwangulwa yanyigirizibwa nnyo Nsibirwa. Naye waliwo omusajja eŋŋwaŋŋuli omusajja omuzira Senkaatuuka yamalirira n'abalula Nsibirwa. Obuganda ne bufuna obuweerero. Wadde Abazungu baamuwanika ne bamuzimbamu n'ebizimbe Makerere Nsibirwa. Kakati juzi ne mutabani wa Nsibirwa azze kuno batugambye nti yasinga okunyagulula ettaka mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati ebintu bino tetusobola kubisiriikirira ffe Abaganda. Tetusobola. Era David Wassajja tolowooza nti gwe olina obwannannyini ku Bwakabaka bwa Buganda ate temulekerawo okwerimba ne Nabalamba nti Obwakabaka bwa Buganda pulopate ya Sir Edward Muteesa Walugembe Luwangula Ssekabaka nti yali pulopate ye mugirina ne assets zonna ez'Obwakabaka bwa Buganda za estate ya Ssaabasajja Muteesa Luwangula. Era mulina zigabana muli baddembe okutunda ettaka ly'embiri ery'Abassekabaka ettaka lyonna erya Buganda nti mwe mulina odditunda kubanga
muli munnamulondo nedda obwakabaka bwa Buganda tebuli mu dictatorship kyova olaba nti bassekabaka bagabanyanga ebintu kyenkanyi buli ttaka buli mutuba gulina ettaka buli ssekabaka alina ettaka lye kivudde ku bwakabaka bwa Ssaabasajja Muwenda Mutebi ali ku Namulondo kati bwe bwajjamu omusajja omulabba y'omubbi Mayiga n'ateekerwako omubbi Ssaababbi David Kintu Wasajja n'ateekebwako bano bannaabwe ne bateekanya bapuliida ababbi b'ettaka be bateekayo mu mwaka gw'2000 mu Bulange kyekivuddeko okusaanyawo embiri z'abassekabaka zonna bano abasajja be batunda ettaka ly'ebika bya Buganda eyo dictatorship ereeteddwa Wasajja ne Nabalamba ne Kagere ne Peter Mayiga eyo dictatorship etandikidde kuba n'abantu omanyi lwaki babyonona ne babimalawo kubanga bennyini tebeekakasa bifo bye balimu tebabyekakasa ayinza okuba nga abyekakasaamu ali omu naye bano abalala bakireebereebe kati Ssaabasajja Kabaka n'asigala nga tayina buwagizi bw'abantu bakola nabo mirimu na kunyweza bintu bya Buganda kati Ssaabasajja Kabaka n'asigala ng'ali omu bwa Namunigina alwanyisa ejje effubitizi eribbi eri ababbi balukulwe abalowooza tebwakabaka bwa Buganda dictatorship ettaka lya Ssekabaka Mawanda alina abazzukulu abali mu 10,000 naye gwe n'ova Emmengo n'ogy'oligujula Ssekabaka Kayemba alina abazzukulu n'ova eri n'ojja n'oligujula n'ogenda Kongo Jeryo n'oligabana n'ogenda wa Mulondo ow'emiti ebiri Omutaggala Kabaka avaako Namulondo gye mutuddeko gye mweyagalirako kati nayo ne mulitunda ne mugenda n'emmundu ne mutema emiti ku lubiri ebyo byonna bikolebwa Mayiga mu nkola ey'okusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda sijja kubalwisaayo njagala mbabuulire nti ebintu byonna bye mulabye bikolebwa biteeketeeke bano bavudde boogera nti Kabaka ayina eddembe erijjira kuba baabitegeka dda nti Wasajja olufuuka Kabaka beppa ng'agamba nti Kabaka alina okugoba abakulu b'ebika Kasujju nkugobye kuba wagaana okunteekako gundi nkugobye kubanga wagaana okukola oti Kabaka wa Buganda talina buyinza bugoba mutaka mu ssiga oba mu luggya lwe oba mu kika kye talina buyinza bugaana muntu kumujja mu buzaale bwe mwe yazaalibwa mu lunyiriri lwe mu bufu bwe ebyo bikwata ku bantu ne Bwakabaka bijja ku buzzi kumugamba kumulaga kituufu kibasazeewo bisooka kuggweera mu Baganda bennyini mu bika by'Abaganda byennyini mu bataka ba Buganda mwennyini buli ssiga mu Buganda lyemalirira essiga ery'olulyo olulangira eddangiro omuva Kabaka terirumba bika birala ebyo Mayiga ebyo ebintu mubimale eby'obuyaaye bye muteekateeka Wasajja Ssaabasajja Wasajja kakati n'abatamanyi na linnya lya Wasajja kye litegeeza mu Buganda tebwangayo Kabaka gwe bayita Wasajja ekyo ndikibanyumiza olulala mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza amanyi alagire tajooba